mwana anyway soko linde mukatono soko linde genda tanna era nga bwe mbadde nga ntera okujja bulijjo mulanga nina bukirira mu abantu abalala batikitokazi n'oyo munene gwe kikwatako mu nsonga eno mutuufu bannange mpulira nkooye waliwo ebintu mwana bimpita mwana bafaani bange eva mbeera mwebuuza mu comment section naye fayino ki rero kanzije nsooke nokolerako ku bulungi bannange nze fayino buli lwe mbaako ekintu kye mba ngenda okutuukako buli lwe nkuba oluyo oba ne luyitamu mulumanya nimunyinzire bako statement z'engendo waliwo ebintuukako nentera sinange genda kusigaamu wabula olwaleero kambagambe nze fayino buli lwe mbaako ekintu kye ntuukako mu muziki nga kikyemigenda nzibibwa amakubo simu zange kwe kuzibba emikutu gyange kwe kuzibba nze gwolaba wano ebya Facebook ningange yabiva nako Instagram emikutu gyona bagitwala TikTok yange nkadde bagitwala nentandika empya esimu ne bagibuzaawo kati wenjogerere essaawa eno YouTube yange mmye sikyalina YouTube ntandise YouTube mpya era yino wano saawa zino kati wenkoledde video eno eri ku 0 subscribers kubanga nakateekayo nakagigulawo obuguzi mpya naye nga mwana lwaki mwana do I deserve this man nze muli mpulira nga sikideservinga mwana kyempitamu kubanga nange blood neetaaga okubaako omusanyufu neetaaga mwana nange nembeerako n'obulamu obweyagaza mwana omuntu yenna ali eyo nga mu butuufu nze okubeera nga neeyagala kimusalirawa like yinze mu kubeera nga neekyawa afuniramu wa blood mwana nze ndi muntu hasila abaddewo nga survivinga ku kitono nenjagaliza ebinene ekitegeera naye ate mwana nakatono n'obutono like bwe nina okubeerako nga obulina okubeera nga bwange nabwo era ssebo tebabunjagaliza naye bwaki kati YouTube yange obusente bwange mbaddeyo n'obusente subscription yange byonna kati sikyalina oli yagitutte kati erina mu lulasha kati eri lasha biki ngezezaako okugizza bigaanye wali eribandaze nti bataddemu ne sente empitirivu nnyo gitwala kitegeeza oli yabadde committed nnyo okubeera nga atwala channel yange naye nga ngizimbidde ebbanga kati ennyimba zange zoonono zaaki ziki wano juzi mbadde nakakuba oluyimba lwa waya tekuli olwalukubye essimu yange nebula byebyo byemubeera nga munoonya nga munjagala kuzishows mwagala nzije performing nga amasimu tegaliiko byebyo kakati essaawa eno emikutu gyange gyonna sirina era nsigaza eno TikTok kati gye nsobola okubirako omulange abali eyo waba alina kyasobola okunyamba anyambe kuba mwana byonna sijja bikola nze mbeera nkola music nkola owange nkola owabalala nkola bingi nnyo mu ndongo naye mwana gye nkoma concentratinga ku kiyambe eggwanga ate nze abali badde banconcentratingako that is the way they do concentrate on me baconcentrating on the negative side kunjawulako byange kitegeera mwana bye mundaba nga nzunga ku boda noga fayino ki akubye ennyimba ziyiseemu lwaki obulamu bwe tebugira byebyo mwana kitegeera kati YouTube yange sikyagirina kati nina kuza eno essaawa eno kati nina like nenga bwe kikwatako mwana lekeraawo kikome yenayina gwe kikwatako kikome sijja kusaba wabula njogedde bwogezi nti kikome sijja tandika kolima ebyo wabula njagamba kimu mukama akubeere kuba mwana kati nze nebuuza wa woofuniramu nze mukubanga nfiirizibwa ebyange kitegeera mwagala kunfuula beega nze omuntu asavinga eggwanga nedda sikituufu bannange kikome bataano kitegeera temundeetera kwekyawa kuba mukwekyawa nze siina kyenfunamu ng'omuntu nammwe bennyininyini ababikola temulina kyemufunamu
bwemba nga essanyu lyammwe nga mumusanyuka bwemba nga nze ntuuse nga muntadde mu mbeera bweti, then ekyo kankirekere Mukama ye yamanyi kyanabakolera okubawa example ku ki kyoyagaliza munno singa kikikutuukako. Kitegeera amaze ba people mwana akaunti yange empya mbasaba mugifollowing kubanga bye bimu ku bye musobola okunkolera ebitono buyambi bwe musobola okumpa. N'olwekyo esigadde nze fayino wammwe nga mbakubira omulanga ku nsonga zange. Kitegeera kuba mwe benyina okugamba tingambe bange bafaani bange abali eyo abanjagaliza obulamu obuli much better okusingako wano eno. Ebigambo byange byebyo sofa kati awo bwentyo bwendi omwaka nga guggwako nze bwentyo bwe guli mu kuggwako ku sayidi yange.